Kansubire muli bulungi mumwenna abali ku channel eyitibwa LN256. Olunaku olwaleero leetedde eddagala ery'emikisa. Eddagala ligenda okuyamba okufuna emikisa. Kano kayitibwa akasekera. Kano koolaba oba akawuukiwuuki kayitibwa akawuukiwuuki oba akasekera, bwe kati bwe kafaanana, akatalina maggwa. Kitegeera ke kano akatalina maggwa nabwo gatera kubeera kuno bwe kutye. Kati kano kayitibwa kawuukiwuuki akatalina maggwa, bwe kati bwe kafaanana nga bw'okalaba. Kalabye eddagala ery'emikisa. Kano kayitibwa akasekera oba akawuukiwuuki akatalina maggwa, ke kano okalabye bulungi nnyo. Luno lw'olaba luyitibwa olweza. Olweza nalwo lulungi nnyo okulunaaba naddala ku nsonga bw'obadde tolina bulungi mikisa. Ebintu bye tobitegeera luba lujja kukuyamba bw'onaaba olunaabye. Tugambe tulaba ddagala ly'emikisa luyitibwa olweza. Ono ayitibwa Namirembe. Ono gw'olaba ayitibwa Namirembe, naye mulungi nnyo ku nsonga y'emikisa. Namirembe oba olina omwetegereza bulungi, kuba Namirembe afaanana bbuza, ate bbuza si mulungi kunaaba. Mwetegereze bulungi Namirembe enfaanana gy'afaananamu, kijja kuba kikuyamba okumumanya obulungi. Namirembe mulungi nnyo ku nsonga y'emikisa. Bamuyita Namirembe naye mulungi nnyo ku mikisa. Kano kayitibwa akambula. Kano kayitibwa akambula. Akambula bwe kati bwe kafaanana nga bw'okalaba. Kayitibwa akambula oba olunyereketo. Kitegedde bulungi nnyo. Kayitibwa akambula oba olunyereketo, nalwo lulungi nnyo. Kati luno oba ogenda kulunaaba okutulako bukoola bw'oti, bukoola bwokka bw'oggyako, bukoola bw'ogenda oggyako bw'oti. Buno bw'oba okutulako ogatte mu eryo ly'ogenda okuyenga mu bbaafu. Si kirungi buno si bulungi buyengeramu buno. Buno obulaba buno si bulungi buyengeramu. Kuno oggyako bukoola bwokka ku lunyereketo oba ke bayita akambula. Bwe kityo bwe kiri, baluyita olunyereketo oba akambula. Nalulungi nnyo lugatta mu ddagala ly'emikisa. Lino liyitibwa ebbombo. Ebbombo bw'eti bwe lifaanana nga bw'oliraba. Oliraba ebbombo bw'etyo bwe lifaanana. Ebbombo nalyo ddungi nnyo ku nsonga y'emikisa. Oliraba alina ebbombo nalyo okutulako bukoola bwokka. Okitegedde? Bikoola byokka by'oba onogako. Ogako bikoola byokka. Kugambye nti liyitibwa ebbombo. Oliraba? Nayo twetaaga bikoola byokka byokka by'oba ogatta mu ddagala. Liyitibwa ebbombo, nalyo ddungi nnyo. Kano kayitibwa kafugankande. Kafugankande nako kalungi nnyo, kagatta mu ddagala. Bakayita akafugankande. Akafugankande okalaba ndowooza. Nako kalungi kagatta mu ddagala, kayitibwa akafugankande. Kalungi nnyo nako kagatta mu ddagala. Nsuubira oketegereza bulungi. Olaba ekafaanana. Nja kuba mbibalaga nga mbalaga kimu kimu, naye wano njagadde nsooke mbalage nga biri wamu. Kako kayitibwa akafugankande. Tuyina ke bayita kayaayaana. Kayaayaana kaakano kalaba bulungi nnyo. Lino liyitibwa kayaayaana nga bw'oliraba. Oliraba ndowooza. Olaba liba n'akamuli ka pinki ako k'olengera. Liyitibwa kayaayaana, naye mulungi nnyo omugatta mu ddagala ly'oba ogenda okunaaba, naddala eryo ery'emikisa. Kayaayaana mulungi nnyo. Kati nga bw'olirabye lyeryo nga bw'olirabye, oliteeka wamu bulungi nnyo n'oyenga. Nga bwe nkugambye nti kano oggyako bukoola bwokka, n'ebbombo twetaaga bikoola byokka. Kitegedde? Kano tokayengeramu kano. Kati ebisigadde nga oteeka mu mazzi ng'oyenga ng'ofuna w'onaabira. Tonaabira mu kinaabiro kya mu nnyumba, naabira bweru ku lubalaza. Ewantu wonna w'ofuna naye nga bweru kijja kuba kirungi nnyo
abali ku channel yaffe LN256 mubeere bulungi mweraba.